kyemmanyi tewali kintu kyakoze bubi bano abasajja nga Olivia Lutaaya okubasimattuka. Kyabakoze bubi nnyo kubanga jjukira Olivia Lutaaya yabadde key prisoner nga n'amawulire gwe gakulembeza ino bagamba Olivia Lutaaya n'abasiba abalala, Olivia Lutaaya n'abakwatibwa abalala. So kyabakoze bubi nnyo Olivia Lutaaya okubasimattuka. That is why right now bali desperate bubi nnyo. Kyova olaba batambuza Ssaanya kuba ye yasobodde okwogera, bamutambuza buli TV. Leero ndabye bamututte kusanyuka ku Salt Media, buli wamu bu videos ku TikTok wabukoze. Naye kirungi fe amazima tugamanyi, ate tumanyi ne games zaabwe nga bwe bazizannya. Naye kyemmanyi kyabakoze bubi nnyo. Ekintu ky'Olivia kyabakubye wala nnyo. Ne bwe beebaka ndowooza bakirootako. Kuba singa bafunye Olivia Lutaaya n'ayogera ebyo bye Ssaanya byali mu kwogera, banange kyandibadde kibi nnyo. Naye Mukama yatuyambye ekyo ne tukiyitako. Kati bali desperate, batambuza Ssaanya buli wamu okulaba nti akakasa ensonga, naye byayogera alinga ali mu comedy. Kitegeera alinga ali mu comedy. Ndabye agamba mbu okwocha ebipiira, buli kipiira baali bakibawaako $5,500 okwocha ekipiira, mbu fa baayokya enguudo. Ebyo byonna kikulagirawo nti biri scripted. Naye banoonyeza engeri gye bakakasamu Abannayuganda balemeddwa. Ate tebajja kusobola kubanga ffe tubadde ku media every day, every time. Tufuna information, first hand information. Kati abo abasanyuka, aba LBS, aba Salt Media, bye batulaga, of course tukimanyi nabyo biri scripted. Next Media tugimanyi eri ekubira bali akadingidi, yesinga okuwujja obunyama. Mwabalaba mu biseera by'okulonda bebeefuula tale center y'eggwanga be batubalira obululu nga be batulaga obululu. Kyokka nga bannamawulire ba NBS be bapostinga ku Twitter byali bikontana ne NBS bye yali erangirira. Kitegeeza waliwo ekitali kituufu, okifuna bulungi. So kachabo, they cannot surprise us. They can't. Mujjukirako nga akalulu kakagwa Abannayuganda twali twagala okuboycottinga NBS kulweba ebintu byabwe ebikolwa byabwe okuyambako okubba akalulu. Kati babizzeemu bakyaziza Ssaanya njagala kujjukiza, njagala kugamba kutegeeza kuba kyemmanyi tewabiraba. Eyo TV Sanyuka gy'otuddeko ng'okakasa abantu ng'ogamba nti babawe $5,000 okwokya ebipiira. Ye TV yemu Eric Mwesigwa gye yatuulako ng'akomplaininga nti bamusuubiza essente ne batazimuwa, nti aba gavumenti bamusuubiza essente mbu awayize Bobi Wine ne batazimuwa, baamukozesa. Eric Mwesigwa naye yali musibe, baamwokya paasi ku bifuba. Naye yatuula ku TV yemu, ku seeti yemu, ng'alayira nti bamusuubiza ssente ne batazimuwa. So si gwe asoose mukwano. Ate ffe tetukunenya kubanga tukimanyi okyali mu mikono gy'abo abayaaye, tukimanyi okyali mu mikono gy'abo abatemu. So you can do everything. Osobola okukola buli kimu. Tukitegeera, embeera gy'olimu tugitegeera. Naye tomanya kiseera kigenda tuuka nga naawe ozze mu layini era ng'okomplaininga nti bakusuubiza ssente owayirize Kyagulanyi ne batazikuwa, kuba tebagenda zikuwa. N'alabye osaba omulimu gwa SFC tebasobola gukuwa, kubanga njagala nkukakase Ssaanya tosobola kubeera mu saidi ya Bobi Wine ng'oweekera Museveni n'atuuka ekiseera ng'ate agenda kwesiga mbu bakuwa omulimu mu SFC. Tekisoboka. Naye bagukuwa nga bagukuwadde mu SFC oyinza obutajjayo bulamu. Okitegeera. So Bannayuganda musigale nga muli awake, musigale nga mutunudde, musigale nga mufollowinga up buli kimu. Nebino ebigenda mu maaso tebiba surprisinga. We expect everything. In fact ebyo bye mwakakola bitono ku bye tu expectinga. Okitegeera. So you're not giving us news. Bye mukola tebituwa mawulire. Ebyokukyaza Ssaanya nebo mukyaza wa. We shall not nebo mukola live press conference ne muita buli blogger buli namawulire buli kimu. You will not convince us. Ekirungi tulina amasimu,
following up ensonga tuzifuna nga bwe zirina okufunika. Ebyo mutuleetera nga mumaze okukola scripts zammwe n'oku-editinga tetujja bikkiriza. You understand? We are very much awake. Yes, Jerry Akagutanga buli jera nkomyo ku nsonga eyo. Full figure tukwegaidde sigo wa NRM yasooka ate sigo gendo okusembayo. Sigo yogerera NRM era sigo gikolera obubadi obugendo giyisaawo. Ebyo byokola byolowooza bye bigenda okwongera kukaluka NRM kawansi ku ground otandika okuperereza abantu bongere ku bululu. Ebyo byokola tebyongerako oli mobilizer wa kika kigwe. Ateeka abantu abatuswaza mu mawulire. Toyinza kugamba mbusimanyi batu ekisajja bukyaba kita president yabawa ekisonyiwo abaana abo mubaleke bagende bawumulete mubakozesa mubajje mu mawulire abaana faces zikyali nto eggwanga lijja batunuulira muleme kubakufuula byakulwanyisa. Full figure ja mujahidini mu mawulire byayogera bituswaza ayogera obulimba opposition wegenda okusinzirako okutusasanya ensi zonna nti government ya NRM eyimiridde ku bulimba. Omwana oyo bagenda omukwata twali tetunalonda ng'ali mu kukomera kimanyiddwa muri ku likodi gye kiri. Kakati ate n'amala n'ajjayo obulimba obukukunavu ffe ng'aba NRM tukkirize tusirike munaye ate omwana ayogeddewa yakyuse wa NRM. N'ajjayo obulimba mbu yatiikinga obululu mu biseera by'okulonda ate ne bamubuuza nti mwe mwateekinga obululu ng'ate yali mu kukomera n'atakula n'omutwe bw'ati. N'ajjayo obulimba nga ne byalimba byennyini bibula bane lwaki muswaza ekibiina kya NRM. NRM lwaki mulowooza nti eyimiriddewo byekola kupangapanga na kuyimirira ku bulimba. NRM eyina amaanyi yandibadde eyina amaanyi ku ground naye mmwe kennyini mmwe like ng'abo ba full figure. Toyinza kuvayo n'oleeta musajja mu mawulire omukoowu omusajja omulwadde w'obwongo n'omuleeta amawulire n'atandika okulimba ebintu ne bimulema n'okulimba. Ne bamubuuza mu abutiiki ajjeyo ekitundu lwaki talaga ayogere ekitundu we babutiikingira. Amawulire gaakubanga ensi yonna ng'ejjudde bannamawulire kamera zaali zitundula. Ku security gye tulina temuyinza kwagala kutuswaza kutukubisaamu bitulimbu. Opposition yatuuka n'okutiikinga obulu miliyoni 2 yababutiikingira mpuku yawe eyo gye mutamanyi. Kale ne baba babutiikinga ekyo kye kimu kukiraga nti NRM nnafu nnyo okutuuka ku existence eyo. Wansi ku ground mulo security kyemwagala okugamba nti mwagala kukakasa nti NRM teyina security enough security. Kyemwagala okugamba nti NRM teyina ba informer abali wansi ku ground abayinza ogituusaako amawulire nti wali batiikingira obululu. Kyemwagala okugamba polisi kati ekitegeeza nti mmwe fe aba NRM tulimu enseekezi mu polisi mwennyini muteeka okubaamu enseekezi eziraba abantu nga batiikinga obululu nezisirika. Twagala okubabuulira gavumenti ya NRM yekubisa obululu. Gavumenti ya NRM yeyina security ekuuma obululu okuva lwe babuprinting okuva mu nsi gye babuprinting babukuuma okuva gye buva ne buyingira mu ggwanga nga buliko security ya gavumenti ne bugenda mu kifo we bukuumirwa nga buliko security ya gavumenti okuva lwe bugenda mu bokisi mwe tulondera nga buliko security. Obululu emiliyoni 2 mujahidini bwagamba bwe batiikinga babujjawa. Security ye yabubabbira Electoral Commission ye yabubabbira babujjawo obwali obwerere ne babutiikingako. Ye ekiseera ekyokulonda osobola okutiikinga obululu miliyoni 2 mu kaseera ako okuva ssaawa 12 ze tutandika okulonda paka saa 10 kitundu. Time eyo osobola okutiikingiramu obululu gwe mujahidini gwe ne full figure abalimba ensi. Lwaki muddira gavumenti yaffe ne mugifuula ekidyeri abantu abatalina magezi okujja okulimba ensi ng'ensi eraba. Please full figure tusonyiwe. Sigo wa NRM asooka ate sigo ogenda osembayo. Kazi ebintu byekikola byonna ebintu byakutuswaza buswaza. Please bekikwatako tubeegayiridde ffe tulumirirwa NRM tuli wansi ku ground. Ekisooka temuttira baana kaliya yaabwe. Abaana babasiba emyaka 4 bavubadde mukomera president yabawadde amnesty babawadde ekisonyiwo mubaleke temubafuula kyakulwanyisa side ne side.
nawulidde Minister Baramu ng'obuleminga abantu abakozesa Olivia Lutaaya, opposition ekozesa Olivia Lutaaya emuteeka mawulire ng'alebula government, which is bad, kibi sikiwagira. Naye ate bw'omala okubuleminga opposition ekozesa Olivia Lutaaya naawe ate omala obuleminga full figure akozesa Mujahideen okulimba ng'alimbiramu NRM ng'ayogera ebintu ebiswaza NRM government yaffe. Buleminga abantu babiri tukumanye nti awo yimiridde ku mazima. Neno blaming abakozesa Olivia Lutaaya ng'ate ne full figure ali mawulire akozesa Mujahideen. Awolabo botambuza bulungi obukulembeze. Bonna mubajja mawulire omulundi gumu ekyo chapute gwe tugenda mu kalulu. Mfujo kudda mu gasi oyo tudde wansi ku ground tunonyeze NRM akalulu. Tunonye biki ebigenda okwongera ku bululu bwe twafuna muve mu byokuddamu kutuswaza. Please. Full figure nyabo tukwegayide. Nkubira omulanga bekikwatako mwenna sijja kumeso ninga manya. Muyite full figure mu mugamba je Mujahideen mu mawulire fe bituswaza. Temukola bintu bigenda n'abaana abo muleme kutula ku careers zaabwe. Muleme kuonona future yaabwe mubaje mawulire. Oyo Mujahideen ensegena mutunuulya tukimanyi. Lwaki mumuononera future ye? Mumuleke mumuwe entandikwa oba mwamusuubiza entandikwa mumuwe entandikwa agenda akole. President yabagamba mugende mwenyigire mu bonna bagaggawale. PDM gyali mugende mubawe ne ssente batandike bakuliyetingawo business bakole. Ne mubaje mawulire. Temukola bituswaza.